10 ne batudigaza abasirikale 10 ne bagoba abantu 10 bane what's wrong with the Ugandans bane Uganda tubadde ki abasirikale 10 ne bagoba abantu 10 abasirikale 5 ne bagoba abantu omutwalo mulamba bane Uganda tutegera bulungi bane Uganda tuwe basenyo bane Uganda tuzukuke ngo budde bukyali bane Uganda tuwe base bane Uganda tu banange simena kya kwogera bane mu malamu amanyi bane Uganda malamu amanyi bane Uganda muri weak nyo you are too weak bane Uganda malamu amanyi ne Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja yewaddeyo otuberera otuyirawo mubiri ajja naye kowa ajja natukokowa kubanga tuli batitizi nnyo ekisusse tuli batitizi nnyo ekitagambika ekitabikangako sikirabangako abantu mayamina batya batya ensi waliwo ensi yekalakasa yakamalina ku 5 waliwo ebintu biri byawukana waliwo ebintu biri olutalo n'okwekalakasa byawukanamu ffe tulina mundu Museveni talina jajja tukulyetinga lutalo okujjako nga ye yakuta abasirikale be abamu n'abaseruwero n'akwata abasirikale abalala n'abasegulu ne bakola olutalo neffe tetulina mundu otegedde ekyokubiri zino ensi z'abazungu zino zemuwulira asima zi Sweden zi Germany zi America ezo tezinanga gye zituyamba nga tetweyambye omuganda agamba oyamba yeyambye omuntu eyeyambyeko kyangu nnyo okumuyamba n'omuntu atalina kyakoze tutandikirewa bo batandikirewa tutunda tutunanga abasiru tulinganga abagwagwa abasirikale babiri ne bajja ne tudduka fenna Ugandans mumalamu amanyi banna Uganda mumalamu amanyi banna Uganda mumalamu amanyi nnyo banna Uganda mumalamu amanyi bantu bange banna Uganda mumalamu amanyi abasirikale babiri ne tudduka olufenefene ne tutya abamu twefukira mu mpale banna Uganda mumalamu amanyi tuli muli bantu babi nnyo banna Uganda tuwebereremu kubanga kino kiri atabaala ne asigadde kakimukima kino ekiri atabaala Museveni buli muntu yenna gwa nayagala ajja kumutta kasa tunabeera basiru bwe tuti buli muntu yenna gwa yagala ajja kumutta kubanga ye talina kaloozo konna tayindoozanga nako kulooza nti ajja kuva ku bukulembeze bwa Uganda era n'agamba magezi talootangako takiwuliranko mu bulamu era ye Museveni alooza n'okufata kuliyo banna Uganda tuwebereremu tujagawadde nnyo tuli bajega nnyo banne kambabuulire bwe tubanga okwekalakasa kulimu engeri bbiri abantu bwe tumufuna we mutuula ne mutuulawo abantu 10 oba omutwalo mulamba nga temwena kye mumenye nga temwena kye mukubye banakubakuba batya amasasi mutudde muli ku sesitiko ya mwena mutuddaawo mwekalakasizaawo okwekalakasa kwawukana okuma ebipiira okulutinga ebintu okukwawukanamu n'abantu okutuulaawo ne mwekalakasa mu nguudo ne mukeera ku makya bannayuganda ne mwewa ku nguudo z'e Kampala ne mutuula mu makubo wakati teri muntu ajja kukwata mundu kuba baganda be abasirikale bemula bategeera they are not stupid abasirikale bategeera neseba abasirikale babiri ne batugoba ne tudduka ne tubula emiwabo fenafena kolono banne what is wrong with the Ugandans Uganda twabaki Uganda tuwebereremu bana Uganda tuwebereremu musharinga video tuko buli muntu yenna tanandaba etuko ku buli muntu yenna tanandaba kubanga lolo mu mazemu amanyi ne mukamafu mujja mu manamu amanyi mukamba buli let me tell you Ugandans omuntu okuva eri javudde nga Robert Kyagulanyi Ssentamu omwana mbadde mumulaba nga mwana muto nakula nenkana bwenkana najja naye simbawo nga takwata ku mundu tagenda nko mu nsiko kintu sikyakuzanyirako Robert Kyagulanyi Ssentamu muyimbi Nubianiri muyimbi then magic producer edi mutwe bouncer bali mukomera kitalia baje bavundira bana Uganda mutunula abayimbi batunula bouncer batunula ba producer basirise kambuzemu Uganda teri ba producer Uganda teri ba yimbi Uganda teri ba bouncer lwaki abantu bano basirise bana Uganda lwaki musirikanga basiba abana bamwe lwaki muli batitizi nnyo kati mwe muna jemu tyabana bamwe makomera nga n'abasirikale 12 bagobya abantu 10 abasirikale 12 12 bagobya abantu 10 Uganda mucheyo kitegeeza abantu kati aba 21st century mufanagana n'aba 20 n'abe 12 n'ekyase kye 12 mufanagana n'ekyase kye 19 enjawulo tewali ebintu bino bino okwawukana
bane mujja tuwogeza ne bitulina n'okuwogera. Ate okukuba bannaye kambabuulire, let me tell you Uganda, kambabuulire bannayuganda kambabuulire kino mukitegeere. Okufa ng'olina ky'okola kisingako okufa nga tolina ky'okola. Bajja kulumba mu nju na simba, bajja kulumba mu nju bakuttiremu. Kyenkutegeeza kugamba nti okufa ng'olina ky'okola kisingako okufa nga tolina ky'okola. Kubanga bajja kuwamba oleme kukomawo, olwoba ofunyiddewa, olwoba ofudde ogenze. Abasajja bebabba ettaka, abasajja batemu, abasajja balogo. Teri mulogo yonna Uganda asobola tulogera Museveni n'agwa wansi n'afa ne tumuwona. Teri muntu yenna ate oba naye mulogo. Waliwo nangambye nti Museveni mulogo. Teriyo mulogo Uganda yekayeka yasingamu. Teriyo muntu mulogo asobola tulogera Museveni. Ne tukwata abantu ne tubeera abantu emitwalo ebiri nga tuli mu kibuga Kampala. Abasirikale tebalina kye batukola. Batuwegattako bwegasi. Ne tuwere emitwalo ebiri nga tuli mu kibuga Kampala. Abasirikale tebalina kye batukola, batuwegattako bwegasi. Bannayuganda tuzuukuke. Bannayuganda tuwebase nnyo. Akayimba kensoose okukuba temukategedde. Akayimba kensoose okukuba ka muyimbi bamuyita Ebon kitegeeza black, muyimbi mu Jamaica. Akayimba kategeeza nti abaddugavu batuma entegateega, batuziba amaaso. Kuba kambabuulire bannayuganda amanda bakadde kano. Buli lunaku Museveni bwe bajja ku TV agamba abazungu balekere abaddugavu ebizibu byabwe. Naye ate nga Museveni bebizibu bya Africa. Byebizibu bya Africa byennyini. Africa terina bizibu. Africa okutwalizaamu ne Uganda. Uganda terina buzibu. Obuzibu bwa Uganda ye Museveni yennyini. Ye biggest problem of Uganda. Buli Uganda terina kizibu kyonna. Ebizibu bya Uganda ye Museveni. Museveni ye kizibu kya Uganda. Museveni gwe musolo, Museveni kye kiwamba abantu, Museveni kye kitta abantu, Museveni kye kizibu kya Uganda ekisinga obunene. Bale tuve mu byokwetuulako, tuve mu byokusaaga. Tuve mu byokuzanyira wano. Kubanga tunetuulako ne tutuulaawo ne tubeeraawo ng'abajega bajja na kututuulako. Kasite kooti n'asala ebyekisiru. Kubanga mujjukire Saabalamuzi aliyo kade essaawa zino yali akolera Museveni yali mukama we. Saabalamuzi ali essaawa zino yali akolera Museveni nga ye mukama we. Era omusango Besigye gwe yawaaba mu 2016 oyo Saabalamuzi aliwo ye yali omu ku baali baweereza Museveni nti awangudde. Otegedde? Ye omu ku baali baweereza Museveni nti awangudde. Kati mu mbeera eyo ekoti twateekayo omusango tukimanyi nti omusajja ono agenda okubeera mu musango. Twekakasa bulungi nti bali bakozi ba Museveni. Era we know what is going next. Tumanyi kye kigenda okuddako. Tumanyi buli kimu. Bannayuganda kasita basala ebyekigwagwa nga tubakwasa ekoti yammwe. Ekoti yammwe ejja okusala ndoza mubirabye ebaddewo leero. Mubirabye ebibaddewo olunaku lwa leero. Museveni kanywa musaayi, Museveni mutemu, Museveni musi, abasajja bano bamululu, abasajja bano balina embazuulu, abasajja bano balina simanyi bwe nza badescribinga. Simanyi ngeri gye nza ku describinga basajja bano kuba abasajja bano babi nnyo, nnyo. Mujja kunsonyiwa abangamba okwogera oluzungu, abantu bensinga okwogera nabo bategera lulimi lwenjogera. Era abantu abo benjogera nabo bajja sobola okutwala message eno bagitwalira abantu abalala. Otegedde? Sharinga video ne tuke ku buli muntu yenna. Sharinga video ne tuke ku buli muntu yenna. Etuke ku buli muntu yenna. Kuba bane kambabuulire abazungu betwesibako kino kibagambe nkyane gulu abazungu betwesibako abazungu tebajja kutuyamba. Tulina kweyamba ffe kenyini abantu. Tulina kweyamba. Bulijjo mugamba wano bamwebera abapasa bagamba sima stand yazala ba Museveni bana bani aba Museveni bana be stand benyini bana stand be stand benyini abo be stand benyini tere stand mulala asinga Museveni tere stand mulala akulira ba SFC stand kyasingaawo kubanga kino kibaga menche neggulo
nti bana basajja okumanya basajja babi n'amateeka 10 agali mu Bayibuli bagamanya ne bagamalayo etteeka erisembayo mu Bayibuli litotanga nabo balitadde basse buli muntu yenna basse buli muntu yenna buli muntu yenna yambala kofira kano abamufu omuntu asaka esati ya Bobi Wine abamufu. You can imagine kino nabakibagambye jo. You can imagine Jamiru mukuru omuyekera ayina ne video nga ayekera ali mu court ya bulijjo civil court emeri tayina mugaso nakidde obadde kyemeri tayina abazungu balina ebigendererwa byabwe birala nnyo bw'oba oyagala abazungu batuyambeko bannayuganda tukuŋŋaana olunaku lumu tugende tweyo ku ngodo za Kampala wajja kuyita olunaku olwo nga abazungu bali mabega waffe nga Museveni taliiko tajja kuweza nnaku 2 nga kyali ku bukulembeze bwa Uganda. Ekyokubiri abangamba okwogera oluzungu olulimi lwenjogera lwolulimi Katonda lweyampa lulimi lwempulira nga ndi comfortable okulwogera okitegedde nze ni Muganda nze siri muzungu otegedde nze siri muzungu kati abamanyi oluzungu bajja kugezaako okuvunulira abatakola ki emmeri gye mwogerako mujja kunsonya okudaka emmeri gye mwogerako emmeri eno y'abazungu abazungu babeera n'ebigendererwa byabwe ekyokubiri twafuna independence mu 1962 abazungu bano ngenda kusomwezi 9 October abazungu balina ebintu bye bafollowing balina ebintu bye bagoberera otegedde abazungu onjo nosanga Museveni byakola abazungu babiri mabega emirundi 10 nga abazungu bamuli mabega kati tulina okwegendereza nnyo tulina kwerwanirira abazungu bajja kuyita ennaku 2 nga batuli mabega mukigezaako bugeza mutandika okwekalakaasa tukala olunaku lumu nga kooti esaze ebyekisiru twewe ku nguudo abazungu ennaku 2 zokka bajja tuba mabega Museveni takyaliko Museveni nga twagadde okumuggyako tasobola kuweza ennaku 2 nga akyali ku bukulembeze bwa Uganda. Lwaki twejegezwa lwaki tubeera bajega nnyo okutuuka ku kino lwaki tuli bajega nnyo okutuuka ku nsa lino abasirikale babiri bokka ne tudduka olwo olututidde nnyo bakubye bannamawulire Cliff kye bamukoze wamala Cliff akola ku NTV babire bamwasa n'omutwe MP owa NUP ow'Olubago n'ejjayo Kasiba nti bamuyulize kooti agenze mu kooti nga yabiwayo bibiri embere tunagibeera mu paka ddi basebone bannyabo tunabeera mu mbeera paka ddi bale mujja kunsonyiwa okuyomba buli wensi gyano nyomba buyombi si bwe ntulokukola naye kinkakatako okuyomba lwa nsonga tuli bawuttaavu nnyo tuli mpuuta tuli ngege abantu bekalangala Museveni wali akuba campaign ekalangala yajjayo amagye era teyakkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu kugendayo wenjogerera olwaleero bayiye amagye amapya ekalangala gagenda kuddamu gatulugunye gatta abantu gakole buli kyegagala mu mbeera mu mwagala tusambulire paka ddi basebe namanya batwebereremu tukkiriziganya ekintu kimu nti twagala enkyukakyuka gye tuba tugenderako naye ekyamazima kiri nti enkyukakyuka sinagiraba nga waliwo agyetekedde enkyukakyuka sinagiraba oba waliwo agyetegekedde kikyamazima kubanga olaba abasirikale 10 nga balina patrol mu eriko military nga muli abantu 100 mudduse emisinde kati olwo bwe banaaba abasirikale 10 munaabeera mutya omusajja omu alemerera atya miliyoni 45 ez'Abannayuganda ffe tuli bantu olwo awe human being tuli bantu ba bulijjo bannayuganda twebereremu basebe ne bannyabo basebe ne bannyabo njalo olwale eddakika ziri eddakika 2 ezise ku essaawa 11 zakongazikonako olwaleero bale njalo bebaza wano sigenda kuliyitawo olwaleero mbagala nnyo bannayuganda badde njala mukuŋŋaana okundaba era bwe mba mukuŋŋaana nga tulina kyetuyisa ekirala oba kwekalakasa mujje twekalakasa tujjako omusajja mbagala nnyo mukoze omulimu gwama nnyo okundaba buli muntu yenna awulidde emisajja yange eno njagala agisindikire buli muntu yenna atategeera nokuno enjogera nze ndi musajja munnayuganda era ndi muganda olulimi oluganda lwe lumbeera comfortable okwogera gye muli noba information nemugitegeera kale basebe nemunyamo mbagala nnyo olwaleero ennaku z'omwezi zibadde 17 omwezi ogwokubiri omwaka 2021 nga njalo bajjukiza nti omukulembeze waffe omulonde
ye Robert Kyagulanyi Ssentamu twamulonda na mwezi 14 omwezi ogwokubiri omwaka 2020 mbagala nnyo basibone manyabo muli bantu balungi nnyo bana Uganda mbagala nnyo teri muntu asinga muntu bulungi nga muna Uganda mbagala nnyo Katonda bakume olwaleero naye sandavu tuli ba NUP everywhere NUP Katonda bakume musule bulungi bantu bange mweraba tulabagana nakulwancha esawa zezimu esawa ziba 10 nenda chikana 5 Katonda bakume mweraba